omwana namulabi wahiya fi nnar, mwana makumuliro, mwana wangali muliro. Faqala Imam Hasan Basri kaifa kanat ta'malu fi dunya, muwala abadde yeeyisa atya ku nsi, kyala ngali maziga mayitirivu nnyo. Namubuuza nti kaifa kanat ta'malu fi dunya, omwana we abadde yeeyisa atya? Fa ajabat ummuha, maama we n'agamba nti kanat tusalli, kyemmanyi ku mwana wange abadde musaaze nnyo. Wa tuhajju, nga ne hijja azikola. Wa tuzakki, ne zaka ziwa. Walakin hozzi kyendala kibadde ekigayaavu gyali oba kyabadde agayaalirira, la tugattu ra'asaha min arrijali, la tugattu ra'asaha min arrijali, ng'okwebikira kwagaana. Allah n'asazaamu biri byonna n'amutwala mu muliro. Lidhalika qala rabbul alamin, ab'ebitiibwa abalungi abakkiriza, buli omu mu mbeera ze ne mu kiti kye, urahibukum dhaifan, nziramu okubaaniriza abagenyi mu nnyumba eno ey'ekitiibwa, baiti min buyutillah subhanahu wa ta'ala, emu ku ennyumba za Allah ez'ekitiibwa, ala sathi al-ard, kuno konsi. Fi liqa'i sabiqa, omulundi guli gwe twali wano, tahaddathina an safarina, tuli ku lugendo lwaffe oluwanvu olwakakasibwa Allah subhanahu wa ta'ala, innaka mayitu wa innahum mayitun. N'atugamba mu kitundu ekirala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Walino ayuha al-ikhwa wa ayyatuha al-akhawat, waliwo abantu abasuze mu mayumba, naye olwaleero akasolya n'okwebikka n'ennyumba ttaka turab, lan yaudu abadan, tebagenda kukomawo ne bwokola ebirungi ebifaanagana bitya, ne bwotegeka ne bwoyita. Nga nawe bujjokke olwaleero olunaku lwa Mande, lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, nga nawe bali kubisse, la mahalan, tolinaawo puroguramu yonna gy'olina mu bulamu bwansi buno egenda kukusomesa kufa. Walidhalika qultu fi liqa'i sabiqat au fi liqa'ati sabiqa, mbadde nzija mbagamba nti ensonga ssatu buli wooziwuliranga nga tonnaba kutunuulya by'oyagala, sooka otuulewo owulirize ogende. La'alla Allaha jalla wa ala yuhdithu ba'da dhalika amra, Allah ayinza okulongoosereza n'ofunawo nuqutatan, n'ogenda nayo n'erongoosa embeerayo gy'ogenda okuwangalira mu mukabbuli. Nagamba baabu ng'eyogera ku swala, oba darusu eyogera ku swala, darusu ya aqida ne darusu eyogera ku safaru ay mawt. Otuulangawo n'owuliriza, koko owuliriza n'ogenda. Twayogera luli ne tulaba bid'aat ezikolebwa mu kufa, twaleka tumaze okuyingiza munnaffe mu ttaka kabur. Lwali twagala kwogera ku bintu omwana wa Adamu yeetaaga ennyo ba'da al-mawt, byojja okwetaaga mu kaseera ako. Ayuha al-ikhwa, aruni adhanakum litasma' wa uyunakum litabsira wa qulubakum litatafaqahu. Ebintu omwana wa Adamu yeetaaga ennyo, byojja okwetaaga mu kaseera kaakajja, laisa biba'id, ketusuubira nti tekali wala. Tugambe oba ekintu, ala wa huwa du'aun, omwana wa Adamu ng'amaze okufa, gwe nga bwetaaga obeere bulungi n'essente ku dunya. Inna al-mawta aw al-mayyiti yeetaaga nnyo edduwa, wahamun jidda fi hayatihi al-barzakhiya,
ekola omulimu munene okukyusa embeera y'omuntu, ekyusa ensonga nnene, obulamu obukyuka nnyo. Falidhalika thabata anna nabiya sallallahu alayhi wasallam qala lamma dufina ahadu min ashabihi, omu ku basahaba be, falamma mata ba'da dafnihi, nga bamaze omuyiwako ettaka, qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam istaghfiru ay id'u li akhikum thibata, mumusabira anywere, fa innahu al'ana yus'al, obulamu bwonna bwawangadde bwonna emyaka emingi agenda kukoleramu ebibuuzo bina. wakad kuntu aqulu wa ukarriru, mbadde mbagamba ngira nkyagenda mu maaso, inna as'ilata alqubur, ebibuuzo by'omukabbuli tebabyanukulira eri, ova kuno nga wabyanukudde dda, era ova kuno ng'obigudde, kubanga bakubuuza tumanyi rabbuk, tojja mutegeerera mukabbuli omwogeri kalla sokka olindemu ndabe Allah, ova eno nga bw'obadde naye onazaako munaza, era tebeetaaga bingi, kigambo kimu kyokka naye nga kitegeeza bulungi nnyo. Allahu rabbi, kigambo ekyo Allahu rabbi twakyanjuluza emabega eyo, kitegeeza ki? Okikolera kuno ku nsi nga yabadde Allahu, mu bulwadde ye Allahu, mu bwavu ye Allahu, mu kunoba ye Allahu, mu kuzzaako ye Allahu, mu kufiirwa ye Allahu. Era n'omwanukulira kuno ku nsi era onazaako bunazi. Bajja kukumuza Muhammad, bajja kukumuza eddiini, eddiini tojja gitegeerera mukabbuli, nga bw'obadde ogikola kyebakubuuzaako okoonako nkoone, si bingi bibaagala. Wa kaifa kunta tataamalu maa nabi, obadde okolagana otya nennabbi sunnatahu, badde weeyisa otya, taalimihi, enjigirizaye. Maadha taqulu ala hadha rajul alladhi bu'itha fikum, kiki omugambako omusajja oyo? Otandika okumutegeererawo, kalla wallahi, omutegeerera kuno ku nsi bisunnatihi wa ta'limatihi, n'enjigirizaye watatbiqi. Idhan as'ilatu alquburi, kubyanukula tonnaba kufa, eri banazaako bunaza n'oyitawo n'ogenda, tojja bitegeerera eri. Walidhalika alladhi yu'inu almayita ba'da mawtihi, ekintu ekimuyambako ennyo du'aun, ejjawo ebintu bingi biyinza okugaana byewakola, naye min khilaali du'a, engeri y'okukusabira eno Allah akyusa nnyo. Walidhalika qala istaghfiru li akhikum, ay is'alu li akhikum athibata fa innahu al'ana yus'al, agenda kubuuzibwa kati mubeereewo nga mwegayirira Allah, nga musaba Allah, yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allah abanyweza nnyo, sawaa fi lhayati dunya wa fi lakhira, n'embeera egyo muyingidde obukkiriza abo Allah akunyweza, naddala nga baganda bwe bamusabira. Walidhalik thabata anna imama Hasani radiyallahu anhu fi ahdihi au fi zamanihi, ku mulembe gwa imamu Hasani Basri, takhayyaru ma'i, unzur ila ahamiyati du'a, obukulu bw'okusabira omugenzi. Ayuha al-ikhwa, tusabire baganda baffe, kunu rahma ila ikhwanikum alladhina tawaffa, bannange tuyambe tusabire baganda baffe abafudde. Walakina taqulu shari'atu al-islamiyya, obusiraamu butugamba addu'a'u, okusaba kuno kwetwogerako mashru'un kwa mu busiraamu, walakina alkayfiyata bid'a, naye abantu ensaba zibasaba abasinga obungi zirimu okuzuula, wa kullu bid'ati idalala, so nga ate bw'oteeka mu ibaada ekizuule oba obulabubuzi. Walidhalika taqulu shari'atu al-islamiyya, eddiini yaffe etugamba addu'a'u mashru'un, okusaba kumanyikiddwa. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati
أي عن الدعاء سيدخلون جهنم داخرين. الله قلنا بوشا مولي الواجب فإن الدعاء عبادة. فلذلك ثبت ذلك عند إمام البخاري في أدب المفرد، وكذلك إمام أحمد في مسنده، وكذلك إمام أبو شيبة في مصنفه قال الدعاء هو عبادة. الدعاء هو العبادة، ولكن لم يثبت عن النبي أن الدعاء مخ العبادة، هذا لم يثبت عن النبي. الدعاء وعبادة هذا لم يثبت عن النبي. الذي ثبت عن النبي كما قلت عند الإمام البخاري في كتابه مفرد، لإمام أبي شيبة في مصنفه، وكذلك إمام أحمد في مصنفه، قالوا بابا من الدعاء أو كسب هو عبادة. أما الذي يقول أن الدعاء هو مخ العبادة هذا لم يثبت عن النبي. إيجتشيلا بكامكم بك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة والوالد تواقلوا كونغيراكو أهمية الدعاء وبكونوا كسبيرو مجنزي كونوا رحماء abantu tubere bagisabire baganda bafu abantu awo wazibu bwaki teri yotta ya mwana wa Adamu fi qabrihi zulman ba'da zulma kizikiza waggulu wa kizikiza walakin al-a'mala emirimu gyegirongosa wa min hadhihi al-a'mali ad-du'a as-salihin li ikhwanihim alladhina tawaffaw abafiiriddwa abafudde abo kusaba kunene nnyo gye bali okubasabira. Lidhalika fi zamani Imamu Hasan Basri rahimahullah, Imamu Hasan Basri waliwo omukyala fi zamanihi, omukyala oyo yali ku mulembe gwe, famatat ibnatuha, nafiirwa muwala we, omukyala oyo yafiirwa muwala we, وحزنت حزنا شديدا نانقوال نيو روكفا كوموانا وي، ولكن أرادت أن تعرف أحوالها في كبرها يقول كمان يوموانا وانغون مكبري أريكوشي. فذهب إلى إمام حسن البصري رحمه الله، بيجي إمام حسن البصري فقالت له مشارو ناغمت يا إمام ماتت ابنته ولكن أريد أن أعرف أحوالها في كبرها، nsala magezi ki manyi omwana wange mukabbuli ali ku mbeera ki. Faqala Imamu Hasan Basri ay faqala laha, namugamba nti idhhabi dayeka warka'i rak'atayn thumma di'i laha, genda osalayo rakabbiri laylan, omala okuzisala wadi'i laha, osabe ekyo kyennyini kyoyagala eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwa, tuli ku kigambo okusabira omugenzi ala darbi nabi nga tutambulira ddala ku nsomesa y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dalala, banange okuzuula bubuze, iyakum wal bid'at, mbeewaza okukola ekintu kyonna olw'okukolebwa kw'abantu abangi n'olw'okunyumirwa abantu abangi. Walam yarid ali nabi sallallahu alaihi wasallam, nga tekirina bujulizi butuufu kuva ku wakitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika allamana ad-du'a, njagala kulaga obukulu bw'eddua eri omugenzi. Abantu abo beetaaga nnyo nga bw'ojjo gyetaaga, kama tudinu tudani, nga bw'obadde wayisa bajja okukuyisa. Bw'obanga obadde osabira baganda bajja kukusabira, beera bw'omulimu omunene. Falamma raja'at imra'atu ila baytiha, mukyalo ono bwe yaddayo ewuwe, sallat layla rak'atayn, ekiro yasala rakabbiri, fada'at rabbaha, nasaba Allah we, ya rabbi mwana wange ono mundage mukabbuli ali atya. Fara'aha, Allah nakkiriza edduwa y'omukyalo oyo, fara'aha wa hiya fi nnar, mwana namulaba ng'ali mu muliro, wa tuqadu an-nar alayha, nga waliwo n'abalala bakuma omuliro gumwokya, ali ku misuto gyokya, n'abalala bakuma omuliro. Thumma khafat khawfan shadida, mukyala yatya nnyo, wa hazinat huznan shadida, n'okunakuwala okwa waggulu. Thumma dhahabat ila Imamu Hasan Basri, kumakya n'akeera n'amugamba
والله صليت الليل ركعتين نسدلها كبير فرأيتها ومانا نملبي وهي في النار مانا مقومري مانا وانغالي مولي. فقال الإمام حسن البصري كيف كانت تعمل في الدنيا ولو أغدي ساعة يكون سي كان غالي مزيغ ما يتري فنيو نموذج كيف كانت تعمل في الدنيا omwana we yakadde yeeyisa atya fa ajabat ummuha maama we n'agamba nti kanat tusalli kyemmanyi ku mwana wange abadde musaaze nnyo wa tuhajju nga ne hijja azikola wa tuzakki ne zakaziwa walakin hozzi kyendala ekibadde ekigayaavu gyali oba kyabadde agayaalirira la tugattu ra'asaha min arrijali la tugattu ra'asaha min arrijali ng'okwebikira kwagaana Allah n'asazaamu biri byonna n'amutwala mu muliro. lidhalika qala rabbul alamin afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm alqiyamati yuraduna ila shaddil 'adhab. abangi amateeka ng'olonda mu goyagala mukyala yalonda mu gayagala وتركت بعضها أمل ناغلك فما نهايتها عذبها الله سبحانه وتعالى بالنار. الله نامت ولا موليرو لواجي أيها الناس يلوندا وكسالا نوكسيما نبسيغد حجاب ناجسول الدار. الله نامت ولا موليرو الله وباسا زيو. فلما نام إمام حسن البصري ate Imamu Hasan Basri bweyamala okulaba bwamala okwebaka faraaha wa hiya fil janna. Maama yalipootiriza omwana ali muliro ye n'amulaba nga ali mu jjana yenyini Imamu Hasan Basri biqudrati llahi alladhi la ilaha ghayru n'amutegeera nti omwana oyo muwala wooli biqudrati llahi wa bita'limi llahi jalla wa ala n'amubuuza nti kaifa wasalti ila llahi wa kad kunti fi nnar كيف وصلت إلى الجنة كيف وصلت الجنة وقد كنت في النار. مولدت وبند مولد أهتو توصوت يا مجنة استولي يوم جمال باكولا بينغول مولد كيف وصلت إلى الجنة وتوصوت يا مجنة. فقالت انظروا إلى قمة الدعاء فقالت امرأة فقالت البنت ومولو يناغامبا كنا في مقابر twali twaziikibwa mu kabbuli 600 nafalan twabadde 150 niswa wa 54 rijalan twabadde 15 bakyala ate erina 5 bayabadde bisajja. kunna fina fenna nga tuli mu muliro فإننا كل مولى أيها الناس انظروا إلى الدعاء ولولي إيشنيوسي فجاء الرجل فبدأت لمريم فجاء الرجل نوجه يوم مسجو مونتو فلما نظر إلى القبور بيلبين تانانغا نيجي تعسف نار منغني سبحان الله إن كل هؤلاء كانوا بشر abo nabali bantu kumwaliro guno bono ezo nakapulisa abantu la ilaha illa Allah naru mango monto. faqala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir dhikri. bwamala okujimaliriza faqala Allahumma in kana haula'i min ahli an-nari hawwiruhum ila al-janna. ay Allah nkusaba abantu bano bonna besimanyi bobanga wabawandiikako kubookya muliro hawwiruhum ila aljanna nkusaba abantu bano Allah banzigire mu muliro buno bantwalira mu jjanna. mwana n'agamba Imamu Hasan Basri wa huwilna min annaari ila aljanna. fenna Allah n'atujja mu muliro bibarakati du'ai hadha rajul fenna netugenda mu jjanna. falidhalika tarani fi aljanna yesobola kyondaba mu jjanna. waliwo mmere kika kyawo omusajja gye yaleeta waliwo mulyango gwa mawulidi ki ogwaliawo waliwo taali kyawo mufti yaliwaawo
abanga weebuuzi kyekyaliwo wama ghararu addua kyekigendererwa mu dduwa byetwagala byebi musajja yabyo abantu 6 bonna ne bayingira edduwa ne bayingira ejjana abantu 6 bikudrati allahi bulbuyum lwa musajja omo omusajja yali akolagani Allah subhanahu wa ta'ala falidhalika kullu bid'ati dalal jakweyambisa nti okola nnyo era okoze kinene naye nga ate muganda wange tolina kyogenda kufunamu olw'ensonga ogassi mu ibada ebintu ebitali bituufu idhan okusaba tekwetaaga bintu bingi ikhlasu nafsi gwe kulongooka gwe wennyini ma rabbik thumma osabe bantu 6 bonna bagenda mu jjana mukyalo n'agamba yensonga eyo lwaki maama yandabye nga ndi mu muliro ate gwe nondaba nga ndi mu jjana kullu dhalika kiki fadlu dua bwe bulungi bw'okusabira omugenzi dhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam yagamba nti istaghfiru li akhikum muganda wammwe mumusabire lwaki athibata fa innahu al-adha yus'al ebbanga abantu ne basigalawo ayuha al-ikhwa ebbanga libasigalawo nga bamaze okuziika kubanga enkumbi esembayo malayika wezikutuuliza era wezijja okukutuuliza gwe nange zitandika okubuuza ebibuuzo byaffe byetuze tunyonnyola kati nebisasana yensonga lwaki yagambirawo tumusabe anywere kuba baabawulira nti mukyaliyo era nga buli muntu amumanyi bulungi era nga bwojja omumanya mu kaseera kaakajja kenkakasa obulungi lwojja okumanya abaakuziise falidhalik nabbi n'atukubiriza tusabire omuntu oyo kiba kirungi nnyo okusigalayo banne ne batagenderawo nga bakusabirako yukhaffifu Allahu subhanahu wa ta'ala Allah kukendeereza masaiba al-quburi ebizibu ebibeera mu kabuli ebbanga bano basigalawo si kirungi kudduka mangu mugende wadde nga si haramu naye kiba kirungi nnyo okusigalawo wegayire Allah ku muganda wo gy'alaze ttaka liba mubiseeko omwana wo sengaawo oba omuntu nti muntu tasaana kusula mu ttaka naye mwegayirire ko Allah subhanahu wa ta'ala kama sabara dhalika anna imama ibn qayyim rahimahullah imama ibn qayyim yali alina gy'alaga okukola da'wa fastadalla fi ba'd al-masajid neyewogomako wamu bwe yeewogomako awamu wagenda okusinzira yeeyongereyo abantu ne bajja bijanazatin baleeta omugenzi n'avaayo imamu qayyim tebamumanyi fasallu wasalla ma'ahum ne bamusaalira omugenzi naye n'asaala ne bamutwala mu kabbuli naye n'agenda n'aziika falamma wallu jamii'an abantu bonna be baavaayo buli omu n'agenda baqiya wahidun aw wahidan n'asigalayo yekka yastaghfiru abida asaba Allah jalla wa ala agondeza omwana wa Adamu gy'alaze yasigalayo n'agamba nti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta asigadde ku kabbuli omwo naye nga ne bwasigaddeko tamumanyi wabula olw'obuntu ukhuwatul insaniya olw'okubadde muntu munne ne gy'alaze gy'ategedde awazibo naga nti la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin Allahumma inna hadha abduk ay Allah muntu ono gwe baziise mudduwo dayfu indak mugenyiwo wala ya'lamu ahada min ahwali qabr talina mbeera tazigenda kutazimanyi awwal marra okusula mu kabbuli azze gy'oli Allah omuddu wuuyo bamutumuleese dayfu indak tumulese mu kabbuli mugenyiwo walakin law kana dayfi naye senga akyali genzi ku mbeera gy'alimu gyagenzeemu la akramtuhu Allah n'alimuwadde buli kitiibwa kisaanira abeere bulungi walakina anta arhamu rahimin naye ate nkimanyi bulungi byonna byenjogera gw'oli waggulu wabyo irhamuhu ya rabbi Allah mutusaasirire wa in kana muhsina bw'abanga abadde akola bulungi ng'okimanyi fazid ihsanihi mwongere mu ki ongere ku birungi bye wa in kana musian oba yaseerera ng'omuntu bw'aseerera fatajawaza an sayi'ati nkusaba Allah musajja ono omuwonye omuyisewo liannahu abduk kubanga mudduwo thumma raja n'alekayo abantu nga bagenze n'agenda
muzikiti genchaga alina gyalaga. Falamma nama ja'ahu fi manamihi, abaye basinajja sajja yennyini nga bamuzisi namuga anta alladhi da'awta Allah an yaghfira li, namuga mukama wange gwe wasabye Allah nsonyiwe. Qala na'am, nagamba yenze, nagamba faqad ghafara Allahu li wa adkhalani Allahu aljanna. Bigambo byayogedde byonna Allah yabiwulidde bulungi nansonyiwa era yampadde jana, nzize kutegeeza mawulire gwe wakoze omulimu omulungi. Idhan addu'a lilmayyit amruhamun, kusabira baganda baffe nga bafudde ensonga nkulu. Nanawe wojjo gyetaaga kuba tojja kugenda na mwana, tojja kugenda na bulangi wadde enkumbi wadde jambiya obeera ozikutye. Sajja bamuleesere omukambwe muzibu jambiya naye amaanyi teri kibajja kutwala nakyo ayihanasi okujjaku a'maalun n'enneeyisa gy'obadde okolagana ne banno. Lidhalik thabat hadith yayogera hadithi dhukira Abu Bakr ibn Abi Shayba wa akhrajahu an Jabir, hadithi yajja ku Jabir ibn Abdullah ibn Umar ibn Haram. Hadithi ya Jabir evako Jabir ibn Abdullah ibn Umar ibn Haram. Agaman qala Nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, umbaka yagamba sallallahu alayhi wa sallama, hadithu au tahaddathu an bani Israili fala haraj. Mwogere ku Bayisiraili, mubasomeko nnyo tewali buzibu. Lwaki? Fa inna fihim ajaibun, bw'osoma ku basajja abo mulimu ebyewuunyisa bingi nnyo, tubasomeko. Lwaki? Tesoso ezisinga obungi ezirimu ebyewuunyisa ennyo z'aba Bani Israili, zo nga abasajja abo balina ebintu bingi, ate ne kisoso nyingi nga si ntuufu, olina okwegendereza. Kati natugamba tubasomeko abantu abo tufune ebyokuyiga. Ebimu ku byo byetujjamu ebyokweyigiriza naddala ku kufa. Waliwo omukyala yajja ng'ayina mukwano min Bani Israili. Omusajja oyo yali mukwano gwa musajja oli. Omukyala oyo yali mukwano gwa musajja oyo. Omukyala oyo yafuna obuzibu n'anoonya ssente zaaliwo ni dirhamu 6 mathalan, ze yali anoonya ne zimubula. Omusajja ono yali mukwano gwe, yali yamwagala ddala naye nga tawe wamufunira. Omukyala ono yali mukkiriza nnyo, naye sente bye yazinoonya Allah n'ayagera ne zibula mu kitundu, n'akomawo eri omusajja ono. Yamugamba guno nyambise gundi 6 naye ndibuwe. Nakati kiki kizibu? Ekyo si kizibu, wabula obwangu bwakyo nange nina byenjagala gy'oli, onokkiriza. Namugamba Mukama wange kisinza kukisobola, bw'oba nyambalira. Sajja n'agaana, kyala n'agenda n'addamu n'anyoonya ng'obuzibu bumalawo, n'akomawo. Sajja n'amugamba ensonga y'emu, ensonga mugitegeera Yunus, ensonga y'emu. Kyala n'agamba nkoze ntya nga ggwawo, faqabilat, nakkiriza. Sajja n'agamba nti wanga okkiriza ngenda kuzikuwa. N'ateeka bulungi ekiso kye, tegereza kuba memba wa parliament mu bwangu, n'amutegeka bulungi nnyo, n'abeera trained bulungi mu nsonga eyo. Ne bategeka parliament weneetuula, era awo ntegerete ati parliament ogitegedde eri ku lusozi kyoba falidhali ne bagenda ku parliament weneetuula. Parliament eri okutuula olina kujjamu byambalo. Parliament n'agijjiramu ebyambalo, naye aba aleeta omunyolo, muyite memba wa parliament mu bwangu. Fabakat imra'atun, kyala n'akaaba. Sajja n'amubuuza nti nkukase? N'amugamba nti tonkaze. N'amubuuza nti nkunyigiriza? N'amugamba tonyigiriza. Walakinni akhaafu, ntya nnyo an a'siya rabbi,
okunyiza Allah kukikola kino ma fa'altuhu qad sikikolangako laula hajati ma fa'altu hadha senga sibwetaavu buno obwetaaga gundi zino nkaaga zogenda okupa wallahi sali kikoze n'akaaba n'amugamba nti hal fa'alti hadha khawfa min rabbiki amaziga agakukaabya kutya Allah n'agamba nti ye nganze obuwangazi bwange sirina buzibu nkola ebyo walam atrukuhu qattu nange sikirekanga wadde omulundi ogumu Haji nazzaamu ebyambalo n'agenda awutegereke bwaddayo eka ekiro ekyo yali wakugibwamu mwoyo ekiro ekyo kyennyini era bw'ayingira mu nnyumba ye Allah ne bamugyamu omwoyo walakiya rabbahu n'asisinkana Allah we nga yakafa kwawugana omukyalo gundi n'azimuwalira kati Bani Israili balina ekyamagero buli kikola kyebakoze nga kirungi oba kibi nga bakiwandiika ku luggi bagenda okukera ku makya nga bagamba nti maata walakinna Allaha ghaffara lahu musajja ono yafudde naye Allah yamusonyiye olwa sitoole eri n'amusonyiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti musome nnyo ku basajja abo mufune ebyokuyiga mu ngeri faanagana. Kikyoyizeemu ekyo kikyoyizeemu bannabbi atugamba tubisome tufunemu ekyokwebulirira. Musajja ekiro ekyo yali agenda kutuuza palamenti ate nga bwe kulina okufaako n'akireka lillahi jalla waala k'okufa tekwazita mabega akikoze takikoze ne bamujjulira ne bawandiika ku lujjule maata walakinna Allaha ghaffara lahu. Musajja yafudde naye ku kyeyakoze Allah yamusonyiye. Kikyoyigamu nga ggwe Yohanansi. Kisa ey'okubiri leka ekintu lillah oyinza okukireka nga wookirekedde gwe kuli okufa kugwayidde nga bwe kyali ku musajja oyo. Omulala yagamba nti idha mittu era muri Bani Israili bemba nfudde kyemba mukola harriquni waj'aluni rimadan munjoke munfuule evvu muntwale ku lusozi nga waliyo empewo munsansire ku nyanja evvu ligende. Waman lam yaf'alu dhalik atakikole kunjokya nga nfudde fala irisu lahu takwata ku maali yange wadde empekeemu. N'abeera nga abalamira abaana ekiraamo ekyo falamma maata fa'alu dhalika tabbaku ma qala lahum abuhum bandika mu nkola kitabu kye yabagamba. Bwe bamala okukikola Allah n'amuzzaawo nga mulamu n'atuulaawo n'ebyambalo bye ng'atuddeawo n'atuulaawo n'amugamba nti ma hamalaka ila dhalika. Hadisi sahihi kyekyakuleetedde okweyokya gwe tokimanyi nti saagala muntu yeeyokya tomukimanyi tokimanyi. Qala naam makhafataka wallahi nakutidde lwaki a'taytani malan zo sente wazimpa sitoma wa a'taytani awladi wa lam taqtul ahadan abaana bonna wabampa ne bakula tekwafaako n'omu walakinna khiftum an aquma bayna yadayk wa madha aqulu lak. Nayimirira ntya mu maaso ge nkugamba ki? Tolina kizibu kyewantuusaako byonna naye kyamanjoke andowooza tojja kundaba nenkimanya bulungi kikono awo mumpiseewo. Allah n'amuzzaawo. Kati abamanyi boogera mu bigambo kisobola oba ogisoma mulimu ebigambo bingi. Musajja oyo wa muliro oba wa mujjana ku kyeyakola abamu ne baga nti wa mu muliro. Lwaki yeeyingiza mu buyinza bwa Allah mutayinza kumulaba? Yeeyingiza mu buyinza bwa Allah mutayinza kumulaba. Ekyo yakikola ng'akimanyi nti Allah kitakisobola kati kayeeyo kyafuuka envu kalera muzzeewo bagenda maanyi. Abalala baga nti ansi eri ekulaga nti musajja ono yali takikoze lwakumunyooma yagamba nti makhafataka ekyo nakutidde nga sirina kyenyinza kwogera. Kati hadisi emala egamba nti fagafala Allahu lahu wa adkhalahu Allahu aljanna. Allah gwanaabanja takuyingiza jjana ama gwanaawe ekyomuliro. Idhan asooka kwokya n'akuyingiza ejjana. Kati kiti kituyiga mu ekyo Yohanansi nti omuntu ayinza okukola ezzambi n'asembeza okutya okuyitirivu
eri Allah subhanahu wa ta'ala namusonyiwa. Kisa gyetwagala okusembyayo nayo nabbi yatugamba nti tahaddathu musome nnyo an bani Israil wala haraj mubasomeeko nnyo fa inna fihim ajaibun mulimu ebyokuyiga. Kyetuliko olwaleero kiki ayuha nnas addu'a lilmayit, tusabire nnyo baganda baffe abafudde. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam akramu ma yakuna abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru min addu'a. Allah waberere nnyo n'omwana w'Adamu ng'atadde ekyenyi wansi fa akthiru min addu'a. Bakadde bayiire eddu'a awo waba asinga okusembera. Lwaki bakadde babeera mu kabbuli n'olinda ennaku 40 n'olinda omwaka kwe yafiira gwe tulaba nti owa mwana mukyamu nnyo n'olinda emyaka 40 n'olinda mwaka mulamba musumani omusabire. Wa min hadha ataitum, ekyo kiririnda wa ayuha nnas. Yagamba nti akrabu ma yakuna abdu min rabbihi huwa sajid fa akthiru min addu'a, musabe nnyo nga muli wansi eri bakadde bammwe eyo du'a zammwe fa akthiru muyitirize. Falidhalik qala ahlu lilm hatta nobanga eddu'a gyonosabira mukadde otogimanyi mu lulimi luwalabu birati mu Luganda ay Allah mukadde wange musaasiri subhana rabbi alala wedde bina biwedde kubanga tetuleeta ddu'a wansi awo okujjako ezaawo nga ziwedde. Tandika omusabira ay Allah saasira mukadde wange wabanga waliwo byonjigire bwoti wabanga mulungi mwongere wabanga yakusobya mwegayiri Allahu jalla waala. Hatha huwa afdalu min Allahi jalla waala. Okulinda okugamba nti abange tutuule lunaku bwe luti kwata Qur'ani kwata alam nashrah kwata gondi la ayuha ikhwa, ebyo birabika birungi naye si birungi ku njigiriza ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lwaki? Lianna albid'a tushabihu alibada. Bid'a bafaanaganira ddala ibada. Era omwaliro dikayanirako ate ibada n'ayomba buyomba n'akayanira ku bid'a n'ajekwatako ku ibada n'aba nja kutta omuntu. Bakyokuganira ibada Allah kyayagala mu ngeri efaanagana bwe n'alwanira ddala nja kutta omuntu. Kyokka nga ate bid'a emufaananidde ibada gy'omuggyako ate ibada ng'ayagala kuttirako omuntu. Ebyo tubirina bingi. Idhan tufeeyo nnyo bakadde baffe tubasalire edduwa ebakolera omulimu munene. Buli ogenda ng'osaba Allah agenda amutemako. Jjukira ye takyasobya wabula afuna birungi byokka kutuusa Allah jalla waala lwe ziyitirira edduwa obulungi nakuwayo nga takyabangibwa n'asigala mu mirembe ogenda kumusingana nga musanyufu. Walidhalik awsana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nad'u lahum, tubabeere nga tubasabira. Hadithi ya Jaabir etulaga obulungi nti tusome nnyo ebyafaayo bya Bani Israil, tebirina mutawaana. Hadithi eno bagamba sanadi jayyidi, sanadi yayo terina buzibu. Wahakadha qala Ibn Rajab mu kitabu kiyitibwa Ahwadul Qubur, yagamba nti sanadi jayyid. Walakinna fi akhir alhadith, ku nkomerero yaayo waliyo kisa gyetugenda okulaba, waliyo kisa. Kati kisa eno yajja ku hadithi sanadi jayyid, kyenyo yayo nnungi terina buzibu kama qala ahlul ilm. Kati kisa eno bagiyungako ku hadithi eno jayyid. Kisa eno gyetugenda okusoma, hadithi eno neyitibwa mudarraju. Waliwo ekika kya hadithi kibayita mudarraj. Ekika kya hadithi mudarraju kyekika kya hadithi ki? Hadithi mudarraj ye yayongerwako ekigambo ky'abamanyi ne bakikakasa kibeereko olw'obulungi bwakyo ku hadithi. Hadithi eyitibwa mudarraju. Adrajahu gundi oba gundi. Kyokulabirako hadithi egamba eya Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kullu bid'ati dalala. Eyo hadithi awekoma wa kullu dalalati fi nnari. Si hadithi yasi kigambo kya Nabi sallallahu alaihi wasallam bakyongerako bwongezi. Kati hadithi bagiyita mudarraju eriko ekigambo ekyongereko. Awutegerekisi? Kati hadithi ekoma kuti wa kullu bid'ati dalala, buli kyosobya bubuze. Naye Imamu Misai au Imamu Abu Dawuda yagamba nti wa kullu dalalatin fi nnari, kigambo kya muntu. Ne hadithi kati bagiyita mudarraju fi akhirihi, bagyongerako. Istidraj ziyinza okuba za bika bisatu. Waliwo etandikwa ku hadithi, waliwo ebeera wakati n'ebeera ku nkomerero. Ebeera wakati oba ebeera ku nkomerero ku ntandikwa nga hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti isbabul wudu wailu lil'aqabi minan nar, wailu lil'aqabi minan nar. Nabi watu yagamba
kati Abu Hurairah yagitandika yagamba isbagul wudu'a kati hadith wajita mudarraj yatandika n'ekigambo kyongereko naye nga kirungi yagamba ati isbagu alwudu'a wailu lil aqabi minan nar natandika ni hadith ya nabi kati hadith yatandika ku kigambo wailu lil aqabi minan nar kati neno gitugenda okusoma bagita hadith mudarraj bajongerako kisso eno ani yajongerako Abdurrahman bin Sabitin yajongerako yagamba nti kharajat ta'ifatun kharajat kugamba edduwa noni nnyo okukyusa omufu era okwanukula edduwa eyamba omufu nammwe mwenyini ne bayamba agamba nti kharajat ta'ifatu min bani Israil waliwo kagulupu k'abantu Israil bagenda ila maqbaratin bagenda mulimbo min maqabirihim mulimbo zaabwe bimamala okutuuka mulimbo faqala ba'duhum abamu ne bagamba ti law sallayna rak'atayn senga tusalayo lakabbiri wa da'awna allaha ne tusaba allah an yukhrija lana ba'd al-amwat atujirayo abamu ku bafu yukhbiru an maut au yukhbiruna an maut batubuli okyakiri mukabbuli eyo fabainama hum kadhalik bali basala idh tala ar-rajulu min qabri sajana jayo mutwe ngomutwe bayadun gonna mweru nnyo ata wasigadde bila shay nga tekuli kantu kona nenga mweru nnyo awasigadde nga waddugavu nnyo wa baina aynayhi wakati wano w'emaaso n'ekyeni waliwo atharu sujud akabonero akalaga omusajja yali musaazi faqala rajulu omugenzi oli n'agamba abange ma arad haula ya haula ma aradtum alayya mbadde munjagazaaki ma aradtum alayya mbadde munoonyaako ki kubanga bagambye Allah atugireyo omu ku bafu batubuulire ekiri mu kabbuli dua sallu wasaalu wa ajabahum Allah sajja najjayo omutwe n'aviirayo ddala n'agamba nti ma aradtum alayya mbadde munjagazaaki n'agamba nti ana mittu mi'ata sana nze nafa nakamala emyaka emeka myaka 10 walam taskunu anni halalat almaut okuva lwenafa sirekangayo okubeera nga nkyalwana n'obulumi bw'okufa myaka 10 nwana na bulumi bwakufa obulumi bundi bubi nnyo ndi mu buzibu obutayogerekeka kufa kati yali talina bamusabira dduwa Allah kumujja ku kizibu ekyo kyeyayingira nakyo mu kabbuli senga yali alina amusabira yali badde ali bulungi faqala rajulu n'abagamba nti id'u li laha munsabire Allah ayuidani kama kuntu musabire Allah nadireki anzizeyo tasobola kuddayo nga bwavuddeyo yavuddeyo nadduwa addayo naki nakatabayi musabe Allah anzizeyo kitegeeza senga tebasabe agenda kusigala kuki kongolo musabe Allah anzizeyo ngabe mwasabye senga Allah tuwayo abantu bafune bavaayo ne batubuulira ku kiri mu kabbuli era n'avaayo n'ayogera ekiri mu kabbuli kati naga musabe Allah ayuidani kama kuntu mumusabe anzizeyo ngabe nabadde ndi mu kabbuli falidhalika ayuha al-ikhwa هذا ما يتعلق عن الدعاء ekikwatagana ku kusabira baganda baffe insha Allah tabaraka wa taala tusabire nnyo baganda baffe naawe ojja kusabirwa obwetaavu bw'edduwa y'omuntu afudde ojja kukolabanga naawe otuuseeyo olabire ddala nti obulamu bwo bwonna gusenga wali okola mulimu gwa kusabira muganda woyo nga ne bwono banga weetaaze kabbuli nzibu nnyo ate tugenda teriyo kigenda kuteeka kitangala mu kabbulyo ila amalu wa du'aau ibadi salihin Imamu Ibn Majah yatugamba buli bw'osabira baganda b'abasiraamu ofuna empeera okuva ku omulongoofu okuva ku Adamu mpaka alisembayo Allah akuwa omugabo kasita osabira abasiraamu Allah beyajjula n'obasabira Allah abalongooseza embeera
gye bali mu kabuli. Buli musiramu okuva ku Adamu paka alisembayo olinako omugabo. Olaba empeera z'olina غفير بيتي ومكابا في الزمان مكبري قشتو سبيل دعاء اللهم غفير أهل القبول من المسلمين والمسلمات على الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين بولي مكين زاري مكبري بغينا قوة كوم مغابوغو كومبيلا زوغنا وسينكنا يوم القيامة تجاكم أيها الإخوة تنوليو منون يوغجا نميو جنونغا يفود جسسينكنا جيتيا إلى تيجيباو جسسينكنا وا إلى تيجيلا بكاليتيا tujja okutunuulira omulundi ogujja ng'obwolo bunaba kufuusa omwoyo gy'ojja okusisinkana insha allahu tabaraka wa taala walhamdulillahi rabbil alamin.